kyalibadde kirungi okugaaya kyonoomira, naye munnange Profesa Nawangwe yagaayiza kyataasobole kumira ate nga talina ddagala lya mpagama, era munnange okukakkana nga abiwanze. Newankubadde mukalukalu tajja busera, musajja mukulu ono Nawangwe ono nga ye Vice Chancellor owa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe munnange amaze n'apondooka bimwokezza, ndowooza akirabidde ddala nga eggwanga ligenda kumulaba nga atali muzadde, ate munnange bo baliraba kaki. Kale munnange newankubadde nga kabugezi ajja luvannyuma, musajja mukulu amaliriza akkiriza n'agamba wange ebyokugoba abayizi kambiveeko, University si ya jjajja wange, lwaki neefuula ow'ekitale nnyo, ate era sinze Vice Chancellor yasooka, n'abaasooka baagirekawo, nange era munnange bajja kunkwata ku nkoono, oba oli awo bino byenkola bye biyinza okunkwatisa ku ngoona, ate kulwa nga banoonya kampeyini, bayinza okukampeyiningirako, tugenda mu 2026 wano, basobola okukampeyiningirako nti abadde abajojobya tumugobye, ffe nga tujaganya ate tugaana okujaganya muganda wange. Munnange Vice Chancellor ono eyafuuka ekizibu ku kasozi wali Makerere, Professor Barnabas Nawangwe agambye nti kambiveeko, kale kambiveeko ebyokugoba abayizi, era munnange bagambe gonsinze aliwa bitono. Bano abayizi byagobye bali ku nkola eya gavumenti, bali sponsored oba government sponsored students, era nga ekyabagobya kwe kubeera nti yali abavunaana okubeera nti nno wiiki ewedde beetaba mu kwekalakaasa olw'okuba nti akasente ke bafuna okuva mu gavumenti nga bo abateekebwamu akasente gavumenti oba bali ku nkola eya gavumenti kalwayo housing wamu ne food allowances, nekibaleetera munnange okubeera nga babonaabona balaba ennaku ekiviirireko n'abayizi abamu ku university ez'enjawulo okubeera nga bafa. Ekyambogo wano mwalaba jjuuzi amawulire, omwana yafa lwa njala, abawala bwe batyo tebakyalina option okuleka okufuna agasajja basobole okubeera nga beebeezaawo. Kale ekintu munnange ekibi ennyo nti omwana wo wamusindika ku university naye ate n'atuuka eyo ng'alina kukuba bwa malaaya okusobola okuba nga abeerawo, oba oli awo n'okwagala abasajja abakulu ennyo abali badde bajjajjaabe, kubanga nti be balina akasente, ate nabo tukimanye bulungi ennyo wano e Kampala bamuyizi tasubwa. Professor Nawangwe munnange okuddirizaamu ku bigere kiddiridde, essaawa eziyise emabegakaawo okubeera nga tezimubeeredde nyangu yadde n'akamu. Akulira Uganda Law Society President Ssemakadde Isaac yabadde yamulabudde dda nti nkuwadde munnange ennaku 3 zokka nga omaze okuzzaayo bye wasazeewo birye, oba si kyekyongera kuyungulira ttiimu y'abalooya ojja kugikakasa. Yamugambye muyungulira abalooya 40 nabikutegeezezza kudda wano ku Uganda at large. Munnange Guild President ow'e Makerere omwami Vincent Lubega Nsamba yabadde yamaze dde okuteekayo okwemulugunya mu ofiisi eya Vice Chancellor, era nga asaba wabeewo okusaasira ku bayizi bano abasatu okuli Aliat Oyed, Francis Opera wamu ne Felix Lwasiru abasuspending oba bagoba ku university indefinitely wiiki ewedde. Munnange bano nga benkutegeezezza abasatu benkubuuliddaawo Oliat Oyed, Francis Opira wamu ne Felix Losiru, bano
kigambibwa okuba nti bakulemberamu bayizi bannaabwe abali ku government sponsorship okubeera nga beekalakaasa olwa gavumenti okulwawo okubeera nga bonnange eta akasente akalawense ekintu bonnange kikoseza ennyo abayizi abasinga obungi nga bagamba nti munnange bafa enjala mu hostels zaabwe ate n'abaana abawala bo oliawo kati weewuunya ate ow'ekyambuga yaffe yali muwala kati omuwala watuukira okufa enjala muganda wange kiba kibi nnyo. Kakati munnange kasinaba kubeera nga nkusomera ebbaluwa ya Professor Nawangwe nga alya ebigambo bye nga akkiriza nti abannange binjokyezza eggwanga lonna lindaba ng'omusajja ow'ettima ennyo nti omusajja ono atali muzadde kiki oliraba kaki ababaka mu Parliament kumpi bajula muyita annyonnyole ate baluwa olubayinza n'okuyita mu State House muganda wange Museveni oluba okuja atandika tetugenda kukkiriza bantu batali bazadde baana bange nzize mukubataasa. So kamunnange okimanye nti gwe wenna alina endwadde tegeeza endwadde pressure sukaali n'endwadde endala ezikwatagana n'ekibumba mawuggwe prostate waliwo omusawo era kinsanyusa nnyo okuba nti abantu bazze nga wano ku Uganda Tragi ne baŋŋamba munnange tuwe ennamba y'omusawo nenjibawa era ebbanga obujjanjabi obadde obaweebwa lye bamaze nga bali ku bujjanjabi results weeziri kizaamu nnyo amaanyi nti omuntu okukubira n'agamba nti owange sooka onnyambeko omusawo nga mukubira takwata nti biri bitya byo ndi okay era nafuna ku maanyi kirungi nnyo ekyo munnange kirungi ddala abantu baleme kubeera eyo Mukama Katonda. Naye munnange Professor Nawangwe agambye nti njagala okubakakasa nsazeewo kale suspension njijjewo ey'abayizi bano abasatu bunnambiro with immediate effect. Naye mubawe ku magezi abayizi abo abasatu beewale nnyo okubeera nga beenyigira mu bikolwa nga bino ebya hooliganism ebyobwakireereese ku University Nawangwe bw'atyo ekitundu ku bbaluwa bwetugamba yagiwandiise Novemba nga 11. Gwe wenna anoonya oba ava ebweru w'eggwanga naddala ng'oyagala just kifo kirungi wakusula ennaku embale mutegeeragane nti ennaku mbale nsulekaawo then ngende ate nga kiri mu kifo ekirungi ekiri accessible ate era nga kikwanguyira okutuuka ku airport n'ekibuga Kampala apartments weeziri wali ekajjansi Hillside apartments era bwe wenna munnange eyandyetaaze empeereza efaanaganako bwetyo ekifo ekirungi ekikumibwa bulungi ate nga kiyonjebwa bulungi nnyo kiri mu kifo ekisirifu ekiri executive osobola okukyamira ekitende oba ekajjansi nodda munda saidi zaawo we bayita ejjanyi kumpi nnyo Kinyanya na Mpindi. Osobola okukuba ku ssimu akalango kwekali awo ku Uganda Tragi ku mboozi zaffe oba okunkubira nga Uganda Tragi nti mpa oba ndagirira nsobola munnange okubeera nga nkukwasaganya bulungi nnyo. Apartments ziri ku mulembe obeera nga ali ewaka osobola okwefumbira ne bw'oba olina famire oba muli bameka musobola okubeera nga munnange mubeerawo erimu ebitanda ebiwera njene famire esobola okubeeramu ennaku entonotono then ku ssente ate ensaamusaamu. Naye munnange ebbaluwa endala ya Professor Nawangwe mu kukubagana yabadde yawandiikidde dda abayizi bonna abo yawandiise officially eya public n'abayizi n'abawandiikira. Temundeetera bizibu baana bange mukomeewo oluvannyuma lwa Good President okubeera nga abiyingiramu ate ne President wa Uganda Law Society naye n'agamba tagenda kuyungula munnange
abampi n'abawanvu ate agenda kuvunaanibwa n'Owangwe ye nga ye tagenda kubeera nga yeekwasa ebya vice chancellor wa bagenda muvunaana mutima mubi ogutali gwa buzadde. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti yabadde yategeezezza dde abayizi mu bbaluwa ezo nti munnange mulekerawo okwenyigira mu bikolwa ebyo ebya hooliganism. Omukulu Nsamba ono nga yeguli pulezidenti e Makerere yabadde yawanikidde dda Professor Nawangwe n'agamba nti gavumenti okulwawo okubeera nti ewa allowances eri abayizi bano okutuuka ku lunaku olw'omukaaga oluyise. Munnange kyaleese jjukira kati baazibawadde dda ssente baazibawadde ku lw'omukaaga, naye n'agamba nti abayizi bano kyabaleetedde okubeera nga babuliddwako eky'okuzzaako basobeddweka ne mu kibira. Kakati okwekalakaaza newankubadde kumenya mateeka ku kasozi Makerere, naye kino kyakoleddwa mu mbeera kwegamba eteewalika abayizi nga tebalina yadde 10 ate nga munnange abali ku government sponsorship embeera mbi nnyo. Naye nga bw'okimanyi babeera babaze nti bwe nfuna akasente kano nkola bwenti ne bwenti ne bwenti naye nga tekajja, naye ku lw'omukaaga baakabawadde. Kakati bw'atyo n'asaba yunivasite okubeera nti nno bano babaddiramu olw'okukalakasa ku Lwokutaano oluyise, era nti byonna oba bye baakoze byavuddemu kubeera nti baadde basobeddweka ne mu kibira okusinga bonga yunivasite bw'ekirabo obukulembeze ku yunivasite Nawangwe ne baakulembera okubeera nga balowooza nti kyabadde out of defiance. Kakati okubawa munnange ekisonyiwo mu mbeera eno kiba kitegeeza nti administration emaze okubeera ng'etegeera era ensi yonna egenda kiraba nti administration y'e Makerere etegedde okusoomoza abayizi kwe bayitamu naddala abali ku government sponsorship, era nti allowance okulwawo okujja babadde tebalinawo kyakukola nga balabanga abatafiibwako ate ng'enjala muganda wange terinaako mukwano. Kale engeri kiri nti ekijja omuyeekera mu nsiko ebeera njala nabo bwe batyo ne beekukunulayo mu ngeri y'okwerwanako. Naye kyabadde kyewuunyisizza nnyo Nawangwe kye yakoze ng'alinga atali muzadde mbw'atuukiriza amateeka ga yunivasite. Naye munnange nga bw'omanyi okola ekintu ogenda okulaba nga kumpi buli omu akyogerera bulala, buli omu ayogera kirala, buli omu ayo ne mukyala weeka ogenda okulaba amawulire ku TV boogera kati olwa nti baba bakukutte ng'oyogera ogenda okulaba nti oba naate njogera kino buli muntu akulabanga nti gwe guntu olina ku magezi koyewa newankubadde kankikole nga tekinnabeera leeti kirungi asobodde okutegeera ensobi ye naye endala katusaba azitegeere.